ko Shami gwe baleeta oluvannyuma kubanga bamutulugunya nnyo ku CPS awo bamutulugunya nnyo kubanga mu kasenge ke baali bantutemu kaali kaliraanyiganye n'akasenge ke yalimu. Ye lwaki bamutulugunya nnyo? Ekisooka baga nti yalina akavidiyo akatambula ku social media ng'akunga abantu then nti yalabibwako ne Kenya mu kwekalakaasa kwe Kenya era ng'akunga abantu nti bwekiva e Kenya kijja Uganda. Balina allegations nnyingi kati ne bamulaba nga omu ku ba ring leaders. Kati even during the course of arrest he resisted arrest. Atenga gwe obukodyo obumanyi to resistinga. Kati in the process abasirikale abamu nga baga nti simanyi yabakuba babiki yakiralu. Kati bamuchunya Sami bamuchunya. Nawulira emiranga. Nogamba nti munange kyaliko kiyitirivu. Nze okunkuba pepper spray nenzirika. Ndabika obwongo nali maze obutegeeza nti wano bw'otazirika ekidirya si kirungi. So ne breaking out nze bye banchunya sisuubira oba simanyi oba nakuba emiranga kubanga nali sikyetegeera naate ekyewuunyisa ne bw'oba ozirisa ne batakoma era ne bagenda mu maaso ne bakola ki kubanga nze mukunkwata process nga bwe wagiraba nawanika emikono ne bakwata mu kiwato mu musipi ne bampushinga mpaka baali banjagala teri yankosaako nga ndi during the process of arrest. Bino ebiwundu bino byenina mu kifuba byenina ku mutwe wabifunira mu kasenga ako nabifunira mu kasenga ako kati bibako chunya zino ziringa magalo. I don't know what they do. Wabiwulira yes sisola kugamba bawulira kino balabanga towulira ne bakanti ono yaweddedda niba kuvaako. So Sami olw'embeera gye yalimu balina omuwa remand empanvu amala akaseera mu prison. If it is healing awone nga tasobodde kugenda mu public n'ebiwundu ebyo ye bamwe ennaku z'omwezi 19 ogw'omunaana tezinatu almost mwezi mulamba okiraba fe abasigadde yali alina obusibe obuwanvu zaali weeks 2 kati Sami akyali mu kkomera era tukyatwala obuvunaanyizibwa mukyekingako okulondoola welfare ye ne bannayuganda batulaba nsaba mukole kyekimu mpaka lwanaavaayo n'atubuulira story ye ekyennaku ennyo era ku Sami bwe yatuuka mu prison ne bamwawula ku basibe abalala ne bamutwala mu komito komera lya njawulo mu prison. Komito basibirayo abantu abali ab'emisango eminene the defilers, the robbers, bana abali ku capital offenses abasiyazi ebyo byonna bali eyo. Kati Sami oba komito okugibannyonnyola mutera okuwulira nti ono bamukutte n'asabye beyiro ne kooti gy'alimu egambye terina buyinza buwa beyiro magistrate court, so balinda lwe banaamukomitinga mu high court. Mu high court mwanaasabira beyiro. Kati during the process oyinza okumala emyezi n'emyezi ng'oli mu magistrate court nga bakyakompilinga fayiro. Bwe bajjuza obujulizi ne balyoka baweereza fayiro mu high court. Kati awo kye bayita okukomitinga nti he has been committed to high court. Kati mu kaseera w'obeera nga fayiro ekyali tebanagyaroketinga obeera mu komito. Kati emisango egyo egitatryingibwa magistrate courts emisango omuli defilement, omuli robbery, omuli treason, omuli murder, egyo egiri capital offenses. Kati mu komito osangayo omusibe ng'amaze emyaka 9 kuva lwe bamukomitinga mu high court nga high court temuyitanga. Emyaka 9 omusibe ono story zaabwe akugamba nti bannanga abantu bange bangoberere okutuusa emyaka 3 kuva balabanga obusibe tebuggwa ne banvaako. Kati olinga amaze emyaka 9 mukaaga nga talabanga ku muntu tebayitanga linnya lye. Kati abantu abo babeera mu mbeera mbi ey'obwetaavu
bebo bowulira be bako taking advantage of their vulnerability olina namugulira kasukali namugulira kasabuni okakana namufuula mukyala we namuli ebisiyaga nga negwe babirya asiimye olw'obuntu obutonotono bwakoze eki kati njagala okuba ekifaananyi muganda waffe Sami bamutadde mu bantu abafaanana bwe bati abali mu mbeera efaanaganako bweti komito we wali omuntu nga amala omwezi tafunye ekitole ekya sabbuuni nayoza empale ye nga tagyozeza sabbuuni ensekere zikyaliyo ensekere ziringa ensekere ebiku biringa ebiku kakati muvayo komito eyo gikunyumiza naliyokko nabo birimu ebiri lwe bankwata ne baleeta Dr. Besigye mu kkomera lwe yeekalakaasa ne mukaaku kati yakusangayo yansangayo Dr. Besigye nantumya twali ku gundi block emu B nga asula mu B1 nga asula mu B4 kati nenserengeta mu B1 netunyumya ne batusavinga ne ka breakfast kozi mu B1 gye basibira abanene kati abana aba prison abakulembeze bagenda okujja basanga tuli kachai tunyumya ne bayisa orders nti Buwembo ne Dr. Besigye tebasobola kubeera mu kkomera bantu babiri nga bali ku block yemu kati tebalina option ne bawa order nti bantu bali mu komito kati kimu ku bye nalabayo mu komito gyogula ka keeki ogimanyi n'ogimenya bwoti n'otandika ogirya tiimu neetuula abasibe banno nga batunuulira endya gy'olyamu keeki nga nayo ebayisa amalusu ka keeki abantu balinga 3 tuuka bamenyamenyire nawe n'okalya mu ngeri ekisa n'olya mu mbeera ewulira naye nga tolina kyakkola obukunkumuse ku keeki bw'osituka bwoti n'ogenda onabe mu ngalo n'olaba oli najja n'atuulawo n'akanyiga bwati n'akabuzaabuza awulire obuwumbwa bwe bukyali buli bwe yaleka I'm telling you the true story of prison. That kind of situation I witnessed myself. Oli n'atuulawo bwati n'alonda akasukaali aka akawuliriza mu komito ye wali omuntu nga omuwa ejiiko 2 eza sukaali naye yamukooleza uniform yo okumala weeks 2. Katonda wange. So kati lwaki njogedde bino olabe abantu bebasibye ne Sami batunula batya era ne psychological torture gye batadde mu Sami. Kakati nga tumaliriza njagala otubulire mwafuluma mutya kakati ennaku zaffe bwe zaatuuka nga 5 ne batuleeta mu kooti abalooya baaliyo bayitirivu before nga tetunajja mu kooti waliwo ttiimu y'abalooya abajja aba Uganda Law Society tubeebaza bajja mu prison ne batutumya era ne batusa mu conference hall ne bafuna details zaffe abantu baffe abasobola tweyimirira abatalina nabo ne balaga then ne batu briefinga ne nature y'omusango era ne batugamba nti kusinziira ku musango bataddeko bajja kubata wajja aba Uganda Human kifuba sorry embeera eyo tukyali muku kwatolenga nayo. Yes. Aba Uganda Human Rights Commission bajja nabo ne batutumya ne batujjako details abaali bafunye okukosebwa batulugunyizibwa tulinda reports nze yange sinagenda bo babagifulumiza era nabanyumiza story yange ne bannaffe abalala be bali batulugunyiza kati mwe mutuka mu naba you know it is good to mention these people kubanga nabo they pay the contribution naba chapter 4 nabo baloya babwe bajjayoko ne batuwa assurance that you represent us kati butuuka mu kooti twasanga baloya nga batulindiridde aba Uganda Law Society aba chapter 4 ne ba individual lawyers kati nga lawyer wange counsel Wanda Samuel yali ku team ne batusabira bail ne batuwa bail naye mu case yange
conditions ze batuweerako bail nakati namaze okuinstructing aba lawyers tuchallenging conditions ezo. Bakugamba batya? Batuwa bail ngeri non cash, babiri ku ffene babasaba cash $55,000. Gwe bakusaba? Nze tebansaba cash. Nene batusaako akakwakulizo nti abashuritizi baffe badepositinge original national IDs with court. Bajja zifuna nga tumaze okwapiaringa at least emirundi 3. Extension ya appearance bakoze ya mwezi. Tuddayo ennaku z'omwezi nga 10 mu Gwomwenda. Kitegeeza nti kiyinza okutwalira omuntu ono awaddeyo national ID emyezi wakati w'ena kw'etaano nga tanafuna ki? Kaadi ye. Tanafuna kaadi ye. The question remains, omulamuzi ono yalowooza nti national ID ku muntu esavinga purpose emu kweyimirira musibe? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Baffe abakwezi media group aba Megatron babadde babeereyo bambi ne bakusabira. Yes sir. Ne bagamba nti nno omusajja omulwanizi w'eddembe ly'obuntu omununuzi w'eggwanga bamututte. Sooka otubuulire. Enteekateeka yali nze nalaba owanise bwoti ne ngamba nti Abibu ngamba nti speaker must resign bannange ne ngamba and now not tomorrow. Ono mwana nga tebannamukuba bulungi munoza. Konze Anita Mombo yakukuba kiboko ne ngamba nti Abibu tannanoga. Sooka otubuulire olutabaalo mwatandikirawa. Sooka obuze ku batulaba. Ekisookera ddala batulaba ku mikutu gyaffe amanyanze Bwembo Habibu omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu. Political activist munakyukakyuka nga bw'onnyanjudde. Ekisinga obukulu ennyo mu lutalo lwe tulimu kwe kutegeera nti olutalo lwe tuzannya luli mu mateeka. Buli kye tukola waliwo alowooza nti bw'ovaayo n'ohitinga street n'ogamba nti Anita alina okulekulira leero kimenya mateeka. Tekimenya mateeka. Ekyewuunyisa n'abalimu ku bali mu security organism era speed gyaleeta n'amaanyi gakozesa olabira ddala ng'alinga agamba nti oli mu bumenyi bwaki? Bw'amateeka. Mu bumenyi bw'amateeka. Kansooke mba nnyonnyole nti constitution ewa amakubo 4 g'osobola okukyusaamu obukulembeze mu ggwanga wano Uganda. Ekkubo erisooka nga mwe muli n'obwamuzi Museveni, the leadership of presidency. Kakati soko balawe amakubo agaana. Ekkubo erisooka, it is through an election. You can use an election to change leadership. Ekkubo eryokubiri, it is through essential oba impeachment. Museveni president asobola okubwako akalu through a motion mu parliament olwe grounds ze baba baleyinze bwafuna akalwa aka supporting essential 3/4 n'afuluma. Eryokusatu, it is through a referendum. Referendum esobola okukyusa system yonna gye mukola ki? Ng'oli agitegese tali interested in pozi. Kati ne obuzibu obuli mu makubo ago nabwo tusobola obutunulako bw'oba oyagadde. Ekkubo eryokuna, it is through public appraisal. Bannansi basobola okutuula ne bagamba nti ekimala kimala kino kikome wano. And it has been seen in different countries even happening. Wano kumulira ne Sudan. Bashir ojjukira ali amaze okuteekateeka ne Hussein Mubaraka bamutwala Kiyumba Anaagwa mu Misiri bamutwala Kiyumba Anaagwa, ojjukire Tunisia Ben Ali n'abalala bangi nnyo. So demonstrations are provisions of the constitution. Kati mu mbeera endala eno gye tulimu, obuli bw'enguzi bufuuse obuli bw'enguzi mu paalamenti, owulira biliyoni zino zibuziddwa, biliyoni zino zitwaliddwa, biliyoni zino zirindiddwa. Bannansi basobola okutuula ne beebuuza nti what can we do? Ne bagala let us march to
parliament naye ngabwe gwabadde ezagundi kooti enkulu eza Mpuuga yagambye ziri mu mateeka era zayisibwa parliament tino olw'ensonga eyo kirakatu parliament bamusindise agenda avunaanibwa omusango gw'okuwaba n'ekyanya ekyokwagala n'okuŋŋanya emikono n'okukola sensa ng'ate ssente zayita mu mateeka ne mu parliament. You see, kooti zaffe nazo sizojjamu information noga nti tuddeeka twebake because they are also corrupt in nature. Yo kooti ekisookera ddala obumu ku bujulizi bwe balirayinzeeko nti kituufu commission erina obuvunaanyizibwa obuyisa ssente zifaanaganako bwezi upon approval by the parliament. Nakubaka emphasizing upon the approval by the parliament. The question has always been, era parliament yaza approvinga. The question has always been, did parliament approve this money? Those who sit in parliament have always been saying we've never approved this money. Nemuba no benyini abazirya segona yabagamba badrange ababaka mu badisi yajjanga fashion mu party twabiyisa semujungana n'abagamba nti bana itwabiyisa naye problem y'ababaka baffe era nawe bona ogendayo n'otandika yes no nga tosoma biwandiiko nawe ojja kwekanga nga ofuse wa kibugwe bayinza okuba nga basimagolinze information ne bagisamu hasadi za parliament but anyway kize tulabye motion kulembeddwa Ssekikubo anti kati olwo yafudde anti kyenkulaga nti tulina okwongera okwetegereza who is fooling who. Motion being supported by over 180 MPs. 189. Yes. Whose duty was to approve that money. Ngabo bakugamba we've never approved this money. Ababaka ekikumi ekinana mu mwenda. Bwabanze kwezi nga nze president. Obanga bandi badde baleta ne motion ate basensalinga ne bafuluma parliament. Aha, sibebuka. Kubanga muri 189 mu mwenda nga temwasobola kutegeera nti sente zo zayisibwa then muba bakibugwe nnyo. If you may recall, tandikira ku commission yennyini ya parliament. Ku commission kutuulako speaker, deputy speaker, leader of opposition, ne commissioner ku side ya opposition ne NRM ruling party ne ronda ya commissioner I think basatu ne prime minister atuulako ne minister of finance akola ki natuulako. Besides Anita Amongo ne Mpuuga ne bana abaafuna ssente abasigadde bonna bagamba nti this has never been business. Tebabisoma nemwe ebiri mu budgeti okege era nze kyekimu tekinabadde njogera egundi kooti bweba erulinze ng'egamba nti zayisibwa mu butuufu. We need to question the prime minister Nabbanja ate yagiteekateeka she's part of the commission. She's part of the commission. Tulina okubuuza minister of finance at one time yagamba nti the day they arranged to have passed this we are not in that commission. Njagala nkubuuza Habibu ogenda mu parliament okkiriza nti sente zo zaalimu mu budget oba tokikkiriza? Tezaalimu era nakati sinafuna bujulizi bwonna bulaga nti zaalimu. Genda mu budget y'eggwanga. Yes. Ojja kusangamo sente ezo service award. Baziyisa service award. Ne kooti erina ttaamu gyegambye baziyisa mu balinawo baziyisaawo parliament mweziri. Kyekimu nga kaakati okuwakanya entula za parliament ez'omu regions nga sente zaayisibwa. Bwe ziba nga zaayisibwa then eno tuba twogeramu bwogezi. Kaakati awo ababadde basensalinga Mpuuga. But let me tell you one thing. Even the decision of High Court alone matiza mitima gyaffe ne tugamba nti kati olwo because that's why there is always a provision of appealing. The decision may be appealed ndabi obasimanyi bwetaani. The decision may be appealed ate kooti eddako waggulu negamba nti kooti eyo wansi wano ya underlooking ate kino teyakiraba. You get it? So kino kyonna kidda ku morals z'abatukulembera. The question of giving out the 1.7 billion
it is a moral matter era nga n'abaazirya balina okutwala obuvunanyizibwa okunnyonnyola zaali zaaki tezayita mu anti yes kale let it be nti service award yayita mu budget kati na budget wala bamuwadde emmotoka empya bwe yazinye n'amazina to serve what purpose kukuwa kasiimo gwatuyite nga bwe bawa ku babaka bonna kati eyo nga tuvuddeyo kubanga kati eyo kooti yakimaze n'ababadde Ssekikubo ebibye byafudde censorship motion tekyasobola kugenda mu maaso nga kooti esazeewo n'ababaka 189 beetaaga okwebuuza babeeramu mu paliamenti oba tebabeeramu gwe tonnagenda mu paliamenti sinza kuteeka ku nninga kaakati ekyo nakyo tukirekerera awo njagala otubuulira olutabaalo mwatandikira wa kaakati okutuuka okukukwata bakutwale luzira olutabaalo lwajja nga tusavinga civic obligation yaffe ekisookera ddala tulina okumanya nti for every leadership government tulina kye tuyita governance system. Governance system ekolebwa amasiga gali ana omuli government, muli citizens, muli civil societies ne natural resources. Buli siga lirina obuvunanyizibwa lirina okutuukiriza. The government manages the natural resources on behalf of the citizens. To do what? Okututuusaako obuweereza obulungi omuli ebyamalwaliro, enguudo, amazzi amalungi, ebyensomesa. Then the citizens bannansi nabo balina obligation okuwa emisolo in addition ku natural resources tulina emisolo gikole ki government egiteekateeke egireceiving egikozese mu kututuusaako obuweereza obulungi. Malwaliro mu ddwaliro gyegali, gw'amalwaliro weegali, enguudo tuzirizimu mu mbeera ki, amasomero gali mu mbeera ki, abasawo bafunye ebyabwe. Kaakati ebyo byonna tubitegeera. Kaakati njagala otandikira olutabaalo. Olutalo nkulaga nti luva mu governance system mwennyini. Ne tubeera ne civil societies mwe muli political parties mwe muli amadiini gaffe gakola ki mu governance system. Kuteekateeka to organize the citizens. Kututeekateeka bulungi. To do what? To call for accountability from government. Government emisolo ogifunye. Natural resources amafuta bali mu gasima. Amabira bagatemye. Ne gold bamusimye. Kati then through our civil organizations, political party n'ebirala nga tubuuza bino bikoze then obuweereza butuuse ku munnansi bwe bati butuuse civil organizations ziweebwa obuvunanyizibwa bwe bumu okuteekateeka bannansi bano okusaawa embeera esaba accountability kumwe muli okwekalakaasa. Kaakati emabega awo myezi ng'ebiri watandikawo campaign ekuba torch ng'esaba accountability from the House of Parliament. Kubanga bebatemaatema ssente zino tulaba batandise okutematema begabanye ebiyungula babiyita biyungula. Yes, buli omu atutte omugabo eno atutte guno naye nga tebasobola kunnyonnyola nga service award gyoyogerako nga bannansi babuuza yes, leader of opposition yaweereddwa service award. Which kind of service has he provided to the nation or to the group that is being praised to issue out this award? Nga ebibuuzo bingi answer ki ntono. Tugenda okuwulira nti omukyala Anita Mongo alina ledi eyo bagiyita Bukedia, Mama Bukedia FM nga yeewadde contract ya bilioni 3 kukuba bulango bwa parliament. Kiki? Contract ya bilioni 3 atulaba ku mikutu gino zibeera milioni 13,000. Yes. Okuba bulango. Kuba bulango ate si bwa mwaka. Myezi 6. Katonda wange. Myezi 6 bilioni 3. Parliament business ya parliament yes ogenda ja advertisingira ku radio eyo. Yo coverage yayo eriwa. Abe Kampala bagifuna nti nedda. Akala abo mu Bukedia bagifuna bonna. Ngofulumye mu district Bukedia kumirira naawo bagifuna nti nedda. Erina coverage eriawo community radio yes, community radio bilioni meka
3 sente ezo tetwogera ku sente za Anita tetwogera ku sente za parliament twogera ku sente z'omuwi w'omusolo wa Uganda Buwembo Habib naawe kwezi I'm the taxpayer number 1 wemba njogera ku sente z'omuwi w'omusolo there are people who think nti sente z'omuwi w'omusolo lwaki go ovuddeyo zirwanirira sirwanirira zizo nwanirira oli eligible okubuuza accountability n'okumanya ki ekigenda mu maaso ebibuuzo ne bitandika okubeera nga biwanyiza tubiraizinga naye nga teri ayanukula ne tusalawo nga bannansi nti tuveeyo tulage obutali bumativu era tulabe nga abantu bano they come to order kwe kusetinga olunaku lwa 23 mu Gw'omusanvu 2024 tutambule we do a march to parliament. Olwo mwekuŋŋaanya mutya? Buli omu yatwala obuvunaanyizibwa ng'omuwi w'omusolo. Nze nakozesa akasimu kange ne ssaayo ku mutimbagano March to 23rd March to parliament. Abalabye nabo ne baanukula nti oyina emikutu gyo egy'abalwanirizi b'eddembe gy'osuulamu akantu ako. Nkugambye mu governance system tulina okuba ne civic organizations. Nina ekibiina ekitongole kyenkulembera ekya Lubaga Social Justice Center. Kirina emikutu ng'ena mwetuyitira okulwanirira eddembe ly'obuntu n'okusaba accountability. Then nina omukutu gwange oguli personal ku Facebook. Abantu olulaba ng'osuddeyo bamanya nti nno omulwanirizi w'eddembe ayingiddewo. Era abasobola ne banneegattako mu mbeera eri physical abamu batwegattako mu mbeera eri financial. Oli n'agamba nti I will not be able but the cause is right. Kansindikeyo emitwalo 5 gijja kugula amazzi. Oba oli awo babakwata ne wabawo abajja ku poliisi nga azze kukyalira bakwatiddwa ku koze ennungi n'agula amazzi n'agula juice ne munywa. Ne mubeeramu n'abajja n'agamba nti legal service provider lawyer n'alabye campaign ng'etambula era nemanya nti babakutte I've come to provide that legal service to you. Pro bono. Those contributions are highly appreciated and those contributions zitukeeping nga tukolaki nga tugenda. So the question was mwaorganizinga mutya ekintu kino tekyaliko nti omukulembeze wuuno oba organization yino. It was one a partless kind of organization. Si kibiina kya byabufuzi nti Buwembo Habibu ng'owanupa agenze ng'owanupa nga bannayuganda abawi b'omusolo. It was tribalist tekiriiko nti mawanga kubanga kikwatira wamu sente y'omuwi w'omusolo. And indeed nze nga yali mu participating mu struggle I observed it nti ekintu kino kyali partless kyali tribalist. Twatuuka ku lunaku nga tumakinza I was one of the first teams to get on the street. Nze namanya okusinziira ku deployment gye baali bakoze manyi batandika ku deploying ennaku 4 emabega. 4 days before okigoberera. Kulungu ebusega ba deploying na tete mbitala ba deploying Kibuye ba deploying bamanyi nti mujja kujjamu mu bungi era twajja mu bungi tatwajja mu butono. We were so many, we are in groups different nga bw'otugatta we are so many people. N'abamu babatiisatiisa abamu ne bakanga naye nga kati poliisi nayo yakozesa ekkubo erigamba let us deploy prior to creating a fear in the population. So those who were mobilized in numbers, big numbers, abamu ne batakomaawo. On Monday, the 23rd was on Tuesday. Monday, ne basalako ekitebe kya National Unity Platform. Bakisalako ku Monday. Ne badeployinga ne balemesa press conference yalina okubeerawo. Ne bakwata abantu nga Honorable Kirumira Hassan, Honorable Zake Francis, Honorable bakwata abantu bangi ne babagalira. Ng'ekyo kyonna bakikola okusiga okutya mu bagenda okumakinga enkeera. Era poliisi nevaayo n'amagye ne bakola statements
now we have started dealing with these ringleaders or to the demonstration to happen tomorrow. And don't dare. No, Museveni navaayo. President naye yavaayo. Museveni navaayo nakolanga kanga baana. Nagamba we have learned that there are people organizing a demonstration on 23rd, but whoever involves is just praying with fire. Bijukire ebigambo bye. Tozanya na muliro. Najjayo akantu kwakuba ensiri nakanga mwawo. Naye mulaba gwe. Tewakalaba. Asakalaba. Nakanga pa. Kana akakuba ensiri. Nakolanga abasajja b'omubyalo. Nogamba nti ya Rabbi. Amalo gonna nagolesa ku ntimbe za TV. No, you know, let me tell you one thing. Like as I've said, all I'm saying, I'm guided by the constitution, the law. Muzeeyi Museveni akimanyi bulungi nti constitution gye yakulemberamu okubaga mu 95 erina provision etwa right to demonstrate peacefully. Right to demonstrate. Therefore, when you say those who will come out to demonstrate will be praying with fire, you are creating intimidation. Katika akensiri ate yakajja. Katika na akensiri nanga amala ago genebuuza nti yagenda okulaba nga okukakasa nti omuliro gwokya alina tulaga ensiri engeri gye baazokya ensiri engeri gye mwali mugendako era kye mwatuukako njaba okyanga engambo egyo z'ensiri eno. Naye, let me tell you one thing. Museveni is dealing with a generation. Eyo okumalira njagala tusooke tumalire olugendo kati olukango kango lwakolebwa Muzeeyi Museveni ne lukolebwa amajege poliisi okudemobilizing olunaku lwa 23 abantu okubatiisa baleme kujja. Naye bagamba nti fear, courage is not the absence of fear. Obuvumu si kutabaawo bwakutya, but courage is all about knowing that what you want is much more important than the fear. Fe abaali bategedde nti kyetwagala oba kyetulwanirira kya mugaso nnyo okusinga okutya kuno kwebasize kubagezaako okupaintinga ne tugamba no tetujja kukola ki kutya era 23rd kakati olwo mwali mumaze okutegeka balooya ne sente zinabajja mu kkomera kubanga mwali mumanyi nti buli ngeri yonna bajja bakwata. When we were mobilizing everyone, all professionals, doctors, lawyers, teachers, engineers. So there was no need to allocate a single lawyer and gundi ono gwe to allocate. They were part of the olunaku buli omu akole kyasobola okukola ki okukola mu busobozi bwe. Era there are lawyers who were like, for us we may not come at the street but we shall follow up to provide legal service. But there are other lawyers who stepped on the street. Yes. Nalina Council Jeremiah mu prison. Council Jeremiah, he has always been representing me wherever ngabansibye naye aliyetaaga legal representation. Tewatya muno gamba nti leero kuluna atananzijayo. Nayongera kuguma ne mmanya nti okay omulanga abantu bakoze eki kakati mutandika okutambula. Among the people abatambulanga 23 mwalimu ba engineers, mwalimu ba doctors, mwalimu ba artists. Shami ono wa Maite, is it Maite TV, Maite family. Yeah, he represented artists. Mwalimu ba journalists, mwalimu ba students from different universities. There were parents like me. I represented the parents. So olutalo abantu balutegeera era nga 23 nze naga nti okusinzira ku deployment bukyanga 23 deployment ekipande kyange bayinza okiyuza mangu message netavaayo nengula maaka nengula vesti yange mu white color nensaako message yange speaker must resign. Wawandika ku t-shirt? Yes, ku vesti. Tewajira mu saatu wajira mu vesti? Mukujja okuva ewaka vesti nagissa munda olwa security ey'amangi baali bataddewo. Because you see when you get arrested before you have passed over the message, balufudde bwereere.
so nayambala vest nga bwolaba bwenjambadde munda bwonatuusa akaseera nga oyagala demonstrating ngenda gijjayo bulungi kati olwatuuka neŋŋamba yes natuuka ku street ne ttiimu gye nali nayo nenzijako esaati nengikasuka then message yange nga erabika bulungi. Olwo ab'amawulire mwabafunye edda? Ab'amawulire they were also mobilized. Didn't you know that day we are demonstrating? They were everywhere. Kakati gosimbula wa? Kwa Arua Park awo. Wali watuuse dda ku Arua Park? Ku Arua Park nga we tusinziira okwolekera parliament. Amajenga kati olwo ku Arua Park mwavaawo bameka? We were over 35. From that center of Arua Park bakwata abantu 17. Bwe bakwatira? Yes. Tebabakwata nga mutuuze ku parliament? Twali tunatuuka. Twali amagye gaali buli wamu, waliwo buli muleeya, waliwo buli mu madowadowa, mulimu buli mu kaki, mulimu buli wamu nga magye nga tulinga abantu battlefield. Amagye nga gasinga abantu abali mu kibuga. Era abajja bw'otunuulira gundi footage abajja tukwata nga basinga abeekalakaasi obungi. We are in numbers of 30 plus naye nga abazze nga bangi ng'abantu bataano. Abasajja bano I don't know. Kakati babasanga mutuuse ku Arua Park. Yes. Muyina akafuke mwali mutegese okwetekerateekeramu? Twalina okusooka okukuŋŋaana because the mobilization had over 100 plus abaalina okusinziira ku Arua Park. Naye deployment eri heavy abasobola okwerabako we ya 35 kati abasigadde nga bali scattered babatiisatiisizza. Kati mutandika okumakinga? Tutandika nga era bwe tuyimba ennyimba zaffe down corruption, down corruption, down resign speaker, resign. So kati amagye ne gadduka ne gajja kyabatwalira eddakiika mmeka nga mutandise demonstration okubakwata? We twatandikira amagye ge gasooka okujja nendowooza this time round galina some levels of instructions nga tebakkirizibwa causing arrest without orders from senior police officer. Kati ne bajjanga bwe batusalawundinga mpolampola fenga naffe bwe tugenda maaso down corruption, down resign speaker, resign. Kati until when one of the senior officers police najja na ordering arrest. Kati naye yajja n'ogubinja gana ly'abasirikale abali mu kaki n'abali mu madowadowa bano aba anti-riot police. Kati ne batandika arrest. Era nga bwe nali nkibaze batandikira ku bipande ne babitujjako. Nze ne mpanika emikono gyange because we were peaceful demonstrators. Ne mpanika emikono gyange bulungi message ne baba nga bagisoma nga kuwiri bulungi era kamera zagijja bulungi. I want to salute you all journalists who were busy on that day okujjayo message yaffe. Era message eyo after nga nvudde mu komera I realized nti yagenda internationally. Yes. BBC ekifaananyi ekyo kyekyasinga okulabika ennyo. BBC ekifaananyi kyange gyekiri era nga message eri clear speaker must resign. Al Jazeera kakati olubakusika ndaba bakutte eno n'eno. Kati we bankwata baali bangwiridde bangi nempanika emikono nembalaga nti am a peaceful someone. Sigenda kulwana namu. Kati bo baswale nga balaga ate nga akakodi ako wakambuulira nti nno kasita abasajja bajja ng'olabira ddala bakutwala. We need not fight with them because the message doesn't go to them. The message goes to the relevant authority. This time round, the authority was the parliament. Kati lwaki nwanagana n'omusirikale gwe wadde instruction okujja okunkwata. Yes. Kati no wawanika. Ate let me tell you one thing. Bw'otunuulira footage waffe na buli wamu n'abasirikale they were in support because bano abasirikale sente zaabwe ziyisibwa kuva mu konferensi z'eggwanga ne baziriiraawo mu kkubo corruption. So when you come yes, when you come fighting against corruption you have support from everyone. Ng'oggyeko abasirusiru mulimu musirikale awo linnya linvudde mutwe ye OCCID wa CPS
bwe batukwata ne batuusa ku CPS ne baleeta ne groups endala ze bajje ku Nassar ze bajje ku parliament wennyini yagenda okuyita mu list ye ng'amannya amanyankole ge gasinga obungi kubekalakasa you go and revise the list of the demonstrators on that. The Banyankole were so many, the Banyarwanders were so many. Kati najja natujjayo wansi Musero natandika okutiisatiisa. Let me first make this point. Natandika okusonga mu baana abamu Abanyankole. Now for you byakutangaza, why would you join these fools to demonstrate? As if byakutangaza does not pay tax. Hey, why would you also yes, the tribe of the Banyankole and the Banyarwanda, as if for them they are aware of. They deserve not to join the teams of demonstrators against corruption. Olwokuba nti nno y'omu ku bandya nabo alowooza nti buli alina erinnya ly'Ekinyankole akola ki? Afunamu. So ekikolwa ekyo kyanyiiza era nenyombagana n'omusajja oyo from the spot right Salinda Tuveyo nemugamba, what are you trying to insinuate? Are the people all thieves who are stealing people's money, the taxpayers' money, are they all Banyankole? Oh, if there are some Banyankole, do they benefit all the Banyankoles in this country? Kati kyamunyiiza n'agamba, you already profiled. You are amongst the ringleaders of this protest. Na ordering ne bampicking ne bantwala mu kasenga akamu. Wezeka. Kati olwokuba nti yali anyiize ng'alaba okumubuuza ebibuuzo mu maaso ga juniors bendoza kimuwalanka kimukakkanya olwokusinziira ku face gyali ataddeko ng'alaga chacha I can do anything. Bwe bantuusa ggulu ne banfuuyira pepper spray. Kati omuntu atalwanye atakoze eki pepper spray nga bakufuuyira waaki? Pepper spray nga bwe bagira nti bamprofilinze ndi omu ku bakulembedde kubanga nina beef ne speaker wa parliament profile wagiyeyo olwo ne mugamba I don't have any self beef with the speaker of the parliament. Beef yange njirina naye nga public servant who is earning from the taxpayers' money, and I'm the taxpayer number one. You must know. Kati munaye saamanya nti n'okwanukula kwange kwali kumunyiiza. Naye kirungi n'oyanukula ne bategeera kubanga abantu abamu bagenda ne bafuuka ekizibu. Ne bafuuka ekizibu n'akozesa obutamanya n'ayagala okulowooza nti akola ki. Kati engeri gye baali bamaze okunkuba pepper spray bwe nayogera ate pepper spray ndowooza n'alinnya ne breaking off. Nobanga azirise nenzirika tebakusiyagga ennyuma yange nagisanga namu babinkola naye mu process ndowooza balina engeri gye banchunyamu gye bantulugunya nagenda okukozesa nga nina ebiwundu ezo simpiso ebimu ku biwundu nga nina ebiwundu omutwe gunnuma nnyo ekifuba kinnuma nnyo kati ne banzijjayo ne banziza mu bannange nga bamaze okukuba pepper spray okunkuba pepper spray nesanze n'ebiwundu mu kifuba kisowa omutwe guzitowa. I don't know what wagenda ku medical check up after nga bakulelizinze. When bakulelizinze I visited my doctors. They have taken me through a CT scan, ne bachecking ekifuba kino ne bachecking omutwe navaayo n'ekifuba nga kyamaanyi nnyo and flu ne batestinga TB ne batestinga waliwo obulwadde obulala babiyita simanyi BB what batestinze ebintu bingi. They only confirmed cough and flu ekifuba ne baga nti cough eno ebadde ekireese baga nti banyiga mu kifuba naye there is no organ which was affected. But the treatment nakati so yembeera eyo gye bakola ki gye batuyisaamu abantu bwe baweera abangi nga
basitominze street abamu batuuse ne ku parliament kati order ne zijja nti temubakuumira ku poliisi mubatwale mu court immediately saawa nga 12 ez'akawungeezi ne batu paradinga. Before parading us baali tebakkiriza muntu waffe n'omu kutulabako from morning. Our lawyers were so many at CPS naye nga tebabakkiriza access. Abantu abajja nga batuleetedde ku kyokulya they could not allow them access to us. Abatuleetedde eddagala kawunga. We did not eat anything. In fact n'abasibe abaali mu cells baabonaabona koolo. They were not served with any single meal. Era baali bagira mere nga tebakkiriza muntu yenna kulaba musibe yenna. Later alone in the evening at around 6 ne batusoma amanya ne batuyise emanju ne batukukusa mpaka ku Buganda Road. Omanyi Buganda Road Court eriranyiganye ne CPS basalagana bisenge kati batuyisa mbikomera ne batusuula ne batuyisa mbujja obutono mpaka mu Buganda Road Court. Even at court 12 tutuuka mu kooti ku kooti saa 12 n'eddakiika nga 2 okutuyita mu kooti munda nga ziri mu ssaawa emu. Nga mulamuzi mwali abalamuzi bonna bali mu kooti ne batwawulayawulamu mu groups abagenda mu kooti 5 kooti 4 kooti 1 kooti 2 ne batuwa abalamuzi banjawulo ne basoma emisango. Entwala gye batwalamu ng'oyinza okulowooza balina emisango gye bataddeko egy'amaanyi. Tutuuka mu kooti ng'omulamuzi asoma Bwemba Habibu, you're a resident of here, you're aged this, you're being charged with the charge of common nuisance. Okuyisanga ekitagasa. Ne mugamba sibitegedde njagala interpreter n'ataputa Bwemba Habibu oli mutuuze we Busega buzoni bweti emyaka bwegiti osangiddwa mu Kampala essaawa bweziti nga weyisanga ekitagasa. Mugamba sikitegedde ekitagasa kyekifaanana kiti because you have to take a plea nti either kituufu kyeboogedde oba si kituufu. Teri mulamuzi asobola kusindika ku remand nga tuteekinze plea. Kati ne mugamba sikitegedde ekitagasa kitya kwambala t-shirt yange ne ngamba anita resign. T-shirt yange nali nayo mu kooti anita resigning kyekitagasa oba okwogera ku buli bwenguzi obuyitiridde mu parliament. Ne baseka mulamuzi n'angamba kituufu oba si kituufu ne mugamba sinaba kweyisaako ng'ekitagasa. Omuntu obadde n'ensonga kati ne batusindika ku remand. Zaali 23 ne batusindika ku Maxon Bay prison okutuuka nga 5. Those are 2 weeks. Of course. Nga mulina kukkirira. Kati ekyannuma ennyo nti ne ku kooti tebatukkiriza kwogerako na muntu waffe. No. Teri muntu waffe gwe bakkiriza kutuuka ku court cell. You've spent a day without accessing anybody. Nothing you have eaten. Then mu action ibbe mwasanga baterekedde akawunga. Nkola yaffe ng'abalwanizi b'eddembe ly'obuntu bwe tutuuka mu makomera ago twekolera enteekateeka ne tweteekateekera ebyokulya okwavoidinga ebintu ebiyinza okuddirira. N'akawunga ka busike kalungi nkamanyi tekaliika kakunkumuka bukunkumusa kali awo kalinga kyacu singa okumanya kyacu yennyini gwe bateekateekera abantu. So abamu ku ffe abaalina kasente mu nsawo we had to reach court then manya kooti ne tukolegana n'abamu ku ba prison warders abasibe b'amakomera ne tubawa ssente batukulire ku bintu bye tunaakozesa. Era ne batugamba nti mujja kufuna ebintu kantini ya prison. Kati bwe twatuukayo ne batugulira awo bokisi z'amazzi soda n'ebindaazi bino bimanyi bye twasulira. Ne tuyingira prison twagenda tutuukayo ng'amawulire gasansaanye dda nga teri musibe atanaba kulaba ggulire ly'abalwanyisa enguzi bajja. N'abasirikale bonna ba prison baali bamaze okulaba era nga they were supporting because n'enguzi enyiga buli omu. Enguzi I tell people enguzi bulwadde obutta okusinga ne sirimu. Enguzi kyabulabe okimanyi nti yesebwanga lino
obutta n'okusinga COVID-19 era nsaba bannayuganda ne gavumenti eno nti enneŋŋanga gye twandinganzeemu obulwadde bw'enguzi yandibadde ng'erabibwako buli omu nga bwolaba bwe twali mu COVID ne basaawo quarantine ne basaawo SOPs ne basaawo embeera yonna etegeeza buli muntu nti weewala akalwadde ka COVID. Kati n'enguzi twandibadde tugyewala bwetyo naye ebyo byonna byakolebwa mu COVID twafiirwa abantu bameka bangi naye nga tebawera bantu betufiirwa buli mwezi olw'enguzi. Abantu abafa ku nguudo abo bonna bafa lwa nguzi eri mu ggwanga. Enguudo zandibadde leeni 6 bakoze leeni 2 n'enguudo ne zifunda kati mmotoka ne ziremu okweyisa obulungi accident ne zifuuka accident. Bakazi bameka okusinziira ku lipooti y'ebyobulamu abafa onedeire nga bafiira mu lutalo lw'okuzaala. Era saadi nga bagamba nti wafa abakazi 13 buli lunaku. 13 people on a daily. Ne bwe twali mu COVID tetwafiirwako bantu buli lunaku nti wiiki eweze nga tufiirwa 13 buli lunaku. Okitegeera? Naye ekirwadde twakitya nnyo ne tukubiriza abantu bonna mu churches nga bakubiriza, mizikiti nga bakubiriza ku buli level ya leadership ng'ekubiriza. Kati ekyo nze kyenjagala era kwe kusaba kwange nti mu lutalo lw'okulwanyisa enguzi tulufuule lwa buli omu. Mu church lubeereyo, mu mizikiti lubeereyo, ku LCs lubeereyo, muli luzira muvaayo mutya. Kaakati wetuuka eruzira twekolamu omulimu. Olumuliyo bameka mwenna wamu. Olunaku olwasooka twali 67. Nga mwali bangi. Enkeera ne baleeta abalala bali nga 35. In total twali mu 10 plus. Kati ku makyamu babayisa mu bya administration balina okuba profilinga babawe prison number babalocating mu ward zammwe ze munaabeeramu. Kati ne tukozesa omukisa ogwo. I talk to my fellows. Nembaga nti wano we tuli ffenna tuli mu mbeera za njawulo. Mulimu ayazze nga alina akasente ku akaunti ye. Mulimu ayazze nga talina adde siringi 10. Mulimu ayazze nga waliwo baloyo abamugoberera. Waliwo ayazze nga talimanyi talidinyangako na mu kooti nga it is the first time. Naye we are here for a common cause. And therefore when we are here we have to get united. Tubeere muntu omu. Teri gwe tugenda kukkiriza kubonaabona. Atalina kyakulya agenda kulya ku kyoyo akirina. Ne twekolamu obukulembeze ne bampa obuvunaanyizibwa bwa welfare ey'abannange bonna abali mu kkomera mu Maxon Bay. Ne tulonda munnaffe Musiri David nga yagenda okubeera wa finance. Buli alina contribution agise ku account ya Musiri. Then wali ku kantini bwe mutuuka babagulirawo account tokwata ku sente. Sente zo zigenda mu mannya go ne obeera n'ennamba kati buli kyoyagala signinga ne bakireeta on your account. Ne tusooka twekolamu omulimu ne twegulirayo kawunga, muceere n'ebijjanjaalo. 100 people tosobola kugulira mu kilozi. Twalina kugulira mu nsawo. Ne twalocatinga tiimu egenda okufumba. Babakkiriza. Yes, okufumba emmere yaffe. Era buli lwe twatuukanga okugaba emmere nga tiimu eya welfare etambula ward per ward ne lisiti y'abamemba abali mu ward eyo abali ku kozi yaffe. Nga mwakola bulungi ate. Era sisuubirayo omuntu yenna gwe twali naye asobola kuvaayo n'agamba nti welfare ye oba nti ye olunaku lwayita nga talidde emmere. Of course twalyanga kimu. Oli ayinza okugamba nti nafunanga essuwaani emu ey'emmere nandisuubidde n'ekyeggullo tetwakiwanga twawanga lanchi. Then mu nnaku ezimu ne breakfast twaprovidingangayo chapati. Twagulanga engano zaffe eri babawo obuugi. Ne tukuba chapati waffe. Abamu twalina flaska nga tufuna amazzi ne tunywa chai. Oluusi n'okukologa akasera. Yes, obusera byonna nga byolina by'osobola nga mutambuza busibe. Yes, twambuza busibe. Naye kyatuyamba nti ate twayongera okwecoordinatinga n'okwemanya. Yes. Mulimu abaali bavudde mu masomero, mwalimu balooya, aba teachers, abantu ab'enjawulo. Kati mumalayo wiiki 2. Yes.
bakola production warrant oba mwamalirayo ddala twamalirayo ennaku zaffe buli omuguze baali bamuwadde nga bwenkugambye nti twali mu kooti ez'enjawulo mulimu be baali bawadde okuddayo ennaku z'omwezi 29 mulimu abaali aba 31 abaalumu aba 5 ze nali mu be5 then abasembayo nga banga 6 ng'ogyeko Shami gwe baleeta oluvannyuma kubanga bamutulugunya nnyo ku CPS awo bamutulugunya nnyo kubanga mu kasenge baali bantutemu kaali kaliraanyiganye n'akasenge ke yalimu. Ye lwaki bamutulugunya nnyo? Ekisooka baga nti yalina akavidiyo akatambula ku social media ng'akunga abantu then nti yalabibwako ne Kenya mu kwekalakaasa kwe Kenya era ng'akunga abantu nti bwe kiva e Kenya kijja Uganda. Baalina allegations nnyingi kati ne bamulaba nga omu ku ba ring leaders